Onoonya essomero omwana w'omwana afuna ebyenjigiriza ebya nnamadala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okuggyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo. Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe ky'ekyokuddamu kyo. Garfield ezimba talanta z'abaana, tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati. Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna mbayita okuyingiza abayizi abapya kwatandise dda. Garfield, every child, every chance, every day. Obadde okimanyi nti okuleka ettaka nga tekuli kiriko kyekiviiriddeko kibba ttaka. Kaakati abalwazi Forestry Limited bakuleetedde pulogulaamu eya kalitunsi era ku ttaka lyo sasula $2.5 buli yiika bakuteekateekera ettaka bakusimbireko emiti ate bagirabirira omwaka mulamba. Ku $2 giba myezi 6. Bakutegeeza nti sezoni esooka omwaka 2023 egguddwawo. Bookinga batandika okuteekateekera nursery bed. Basangibwa Kasangati ku Buyinja Zone. Osobola okukubirako ku noti 703 283 391 oba ku WhatsApp ku noti 776 991 603. Bookinga kati sezoni ereme kuyitako naye nga teweerabira. Lwazi Forestry Limited. Amanya Sheikh Abdurrahman Serunjoji District Kazi Kayunga atenga mu ngeri yemu ye Sheikh w'ennyumba ya Dr. ne Engineer Dr. Kulsumu ne Engineer Akram. Olwaleero ennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogwe-12 wakitiibwa Allah tumwebaza atutuusizza ku kyengera kino eky'embaga ya Hajjati Kulthumu ne Dr. Akram. Tukakasa bulungi nti bibaddewo bingi mu mbeera zonna era emabega kaawo okwanjula kwaggwa nako kwatambula bulungi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ayongere emikisa n'ebyengera mu bufumbo bwabwe. Bukedde nkya nga tuli ku mbaga era wano twogerera nga tuli ku kitebe ekikulu ekya Uganda Muslim Supreme Council nga tuli mu mbeera y'okubeera nti bagenda kubawoowa nga tuli ku kitebe ekikulu eky'obusiraamu bwa Uganda. Ekyo nno kyengera na bwe kityo twebaza Allah okututuusa ku kyengera kino. Ebyokusoomoozebwa bibadde bingi, abantu abasinga mu bimanyi ebibaddewo emabega, abantu boogedde ebigambo bingi naye Katonda yakola ensi n'eggulu mu byonna yasinga ne bukeera enkyanga obuwanguzi bwa Dr. ne Engineer. Abantu abaali balowooza nti tekiribaawo nsuubira kati basirise. Bagenda kutandika kutunula kiki ekiddako bufumbo na kutambula. Gwayogera n'ogamba nti tulabe ekiddako gw'obuwo buteredde. Njagala gwandaba wenna gy'ogwa gy'oli oli muvubuka oli musajja mukulu obuwo buteredde. Abantu abasinga ssebo njala bategeeza basula mu ntebe fumbo bwagaana dda naye batuka kuba bannaabwe ne boogera naye tukakasa ku lw'obuyinza bwa Katonda Allah omulungi obufumbo bw'ababiri bano bujja kutambula bulungi insha Allahu ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Obusiraamu buno tebulina kyabulemwa kukola, buli kimu bwakiyigiriza. Bwayigiriza ng'omuntu abadde atuuse okufumbirwa nga tafumbirwangako ne buyigiriza afumbirwa nga bbawa afudde. Tukakasa bulungi nti ebyaliwo ku Hajjati Dokita omusajja Sheikh yafa era n'atuula idda obusiraamu bulagira emyezi 4 n'ennaku 10 yayisanamu era Allah ne bukeera enkya ng'afunye omuntu we amutwala. Naye kyewuunyisa bwe bukedde enkya ne wavaayo basseeka betulowooza nti baali badde baluŋŋamya ne boogera Mwarabu tukiyita kalaamu vaariq, ebigambo ebitalina mugaso. Sheikh omugamba nti kyatwewuunyisizza Hajjati Kulsumu okufumbirwa nga n'olumbe terunnayabwa. Mu busiraamu tetutambulira ku lumbe terunnayabwa. Obusiraamu tutambulira bugamba kinga omuntu abadde afiiriddwa bbaawe. Bwe bubanga omuntu abadde afiiriddwa bbaawe ekiriwo na mwezi 4 n'ennaku 10 z'ennaku 13 zaggwako
netwewunyisa seeka baseeka muyiga okwogera ebigambo eby'obuvunaanyizibwa ng'abawalimu obusiraamu bwe buba buzze n'obuganda ne bujja tusooka kukulembeza busiraamu obuganda buvaako mabega n'olwekyo Hajjati Kulusumu kye yakola kye kituufu ekyo tukitegeeza ensi yonna era kitegeeza abantu bategeere eddiini yaffe kyewuunyisa ayayogera emabega yagamba nti Kulusumu yafa muzaata amutadde ate babukedde enkya n'agamba nti ate Kulusumu yafumbiddwa ng'olumbe lwa bbaawe terunnayabwa weegenderezanga nnyo ebigambo bye watandika n'ebisembyayo ng'ebigambo byonna biruŋŋama bulungi n'olwekyo olwaleero tuli mu mbaga ya Kulusumu tubasabira ababeere mu bufumbo bwabwe obulungi era batambule kino kitegeeza abafumbiriganiddwa mu embiriri temubaako ekintu kyonna kye mweraliikirira mukulembeze Katonda wammwe mwagalane mulye ssente Akram obasizza omukyala olina okumulabirira okumufaako okumubeererawo kubanga omukyala yenna bulijjo abeera mwana muto kakati gwe Akram olwaleero dokita omukyala afuuse wuwo mulabirire mufeeko mwagale tofa ku byaboogezi manya nti mu nsi muno aboogezi baagala byonoonese n'olwekyo gwe kola bintu byo butonooneka ate tebakweraliikiriza bw'otunuulira abantu ku 100 abantu 9 obufumbo tebuteredde abasajja abakulu basula mu ddiiro basula mu ntebe fumbo bwabatabukako dda gwe naawe nyweza bufumbo bwo yagala mukyalawo mulabirire mufeeko Hajjati Kulusumu obadde luli nga gwe weetwala olwaleero bukedde kati si gwe ogenda okwetwala oli mu mikono gya dokita oli mu mikono gya inginiya gumiikiriza buli kyabagambye ky'olina okugoberera omukyala yenna omulongoofu takola kintu kyonna okuggyako nga atambulidde mabega wa bbaawe ekiweesa omukyala ekitiibwa kubeera mu bufumbo teriiyo mukyala yenna oba minisita oba honorable oba prime minister oba mugagga nga si mufumbo era ogenda okulaba nga atajjudde obujjuvu bw'omukyala kubeera mufumbo nga bwe kiri obujjuvu bw'omwami kubeera nga naawe olina omukyala n'olwekyo tubasaba mubeere nga mutunuulira bufumbo bwammwe temutunuulira bantu temutunuulira by'abantu mugenda kukola byammwe insha Allahu taala okusomoozebwa mu bufumbo mwekuli era bigenda kubeerawo bingi nga bwe muzze mu biraba naye buli ekizze muzze mu kibuuka ne boogera kino ne boogera kino ne boogera kino aboogezi weebali Kulusumu mukazi mulungi ayaka waliwo abaali bamweyagaliza abo bonna bajja kwogera kubanga mu nsi mwebali naye Kulusumu gwolina kusigala ng'otambula na bbaawo Akram omukyala kino nkibategeeza Hajjati Kulusumu essimu yo gikwase bbaawo okuva olwaleero kwate essimu yo ogimukwase abeere ng'amanye ebigirimu tebakulimbanga nti essimu y'omukyalo omwami tagimanya ate nga si tteeka omukyalo okumanya eyabba naye ng'obusiraamu bukkiriza nnyo omukyalo okubeera nti essimu yo 100% bbaawo agimanyi nze kukubiriza simu gikwase bbaawo bwe baba bakkubidde muge nti akubuulire kyagamba kijja kwongera obutebenkevu mu maka gammwe abantu abamu bagamba essimu y'omukyala gyesonyiwe obukyawe bufumbo buba tebuli wamu nze essimu ewange omukyala agikwata n'ey'omukyala nange ngikwata ate oluusi eyange basobola ogyesonyiwa kubanga nze nsobola okubeera n'omukyala asukka mu omu naye gwe kimanye gwe Kulusumu toyinaayo musajja mulala okuva olwaleero teriiyo musajja mulala teriiyo musajja mulala omusajja ye abeera n'omukyala omulala 2 3 ate bw'aba awasa gumiikiriza tamala kusaba ekyo njagala mukitegeere abakyala mwenna bwe tuba tugenda okuwasa simala kujja mu maaso genda nti oba njagala kuwasa mukazi wa kubiri eryo etteeka teririiyo wabula nsobola okukutegeezaako obutakutegeezaako n'olwekyo kati gwe omaze okubeera nti ejja nayo oba ogyagala kubeera nga ebirowoozo byo byonna bbaawo kumuwa kitiibwa abasajja twagala otuwa ekitiibwa twagala otulabawo twagala otukulisaayo tumaleeko stress gwojja okumalako gumiikiriza nga akomyewo stress zonna muwaka cyungwa muwaka bisi musituleko muweeko omutwale mu kinaabiro anaabe ate omuzze nga tomutadde wansi ebyo byonna bijja kwongera okunyweza ebimu ku biyamba omukyala obutamuzzaako kukola ebyo omwami bye yeetaaga nga bwe mbagambye kye bayita eddogo gweyagala bbaawo obulizeeko tofa ku bwogezi abasajja abawarabu be baba batambula ne bakyala baye batambula babakutte fe wano mu Buganda mukyala abeera eri nawe n'obeera eno
tambula ne mukyala wo ng'omukutte nkola ya kisiraamu nkola ya kigunjufu nkola ya magezi nkola ya kubeera nti ono ye mukyala wo nabakuwoowera wano oba n'okolerawo omukolo gwonna oba n'osaalirawo oba osaalidde ku kitebe ky'obusiraamu obwa Uganda yonna okuva mukadde waffe Idi Amin Dada lwe yatuwa ekitebe kino yagatta waaliwo ebibiina ebyenjawulo ndi eno bonna 71 ne tujja ku kitebe kino era kye kitwala obusiraamu bwa Uganda. Programu olwairo tuva wano mu kuwoowa insha Allahu taala bwe tumala omukuwoowa tujja kugenda mu kifo agenda okusanyukirwa kubeera abantu okwanyiriza abagenyi baffe bwe bagenda okubeera ate insha Allahu taala abantu balye banywe beyagale basanyuke insha Allahu taala olunaku lwonna luno olwaleero olw'e18 omwezi ogw'e12 2022. Ekyo kyali eri bagole ekyo abagole basalawo ndozo lwa Sande nga lwe bayagala insha Allahu taala kyali eri bagole baddembe okubeerawo olunkolo guno sobola n'okukola n'olwokuna olwokutaano olw'omukaaga lwonna lw'oba osazeewo naye abantu abasinga batwala ennaku 2 bakozesa nnyo olunaku olw'omukaaga n'olw'Essande basalawo bakozesa n'olw'Essande. Naam. Nange mulimu ebyamba bye simanyi naye katulinde insha Allahu taala kubanga bamuwa mmotoka era ge gaali amahari ago tugayita mahari okuwowa ge gamahari agamuweebwa insha Allahu taala. Naam. Ebyomusika mwabiwulira bwe nali njogera olwasooka nabagamba nti tutaddeko omwana ono nga tufunye obujulizi mu bantu basatu abafamile batubuulira ya Sheikh Muzaata omukyala tetumuleka bweru era yatubuulira n'abeera nga atubuulidde ensonga n'okubeera nti naffe twalaba emikwano gya Sheikh bye batunnyonnyola ku mwana Akram. Omwana Akram lwaki twamuteekako nabinnyonnyola leka nnyongera obitangaaza. Sheikh yawangala nnyo n'omwana w'oyo ate yali mukwano gwe era ndowooza yalinga asula naye yagambanga lunye nti omwana wange ono insha Allahu taala njagala yabansikira kubanga abaana bali tebamuli nnyo kumpi. Wabaawo omukwano okusika tekitegeeza kubeera obusika twakinnyonnyola abeera chairman tasikira bintu era ebintu babigabana kyenkanyi wabula kukubiriza naye ate ono yasikira ddiini eya Sheikh. Twayagala mu nnyumba tulekewo Sheikh asigale nga atambula era nze bwe twali tukola mwalaba twamusiba kitambaala ntumukwasa Qur'an abeere nga akola emirimu gya Sheikh era wenjogerera Qur'an kati tugimusomesa bubi nnyo naye nayogera ekigambo naye nga nti ffe tukoze eddiini wanaabaawo ab'obuwangwa ebyo byabwe era baabikoze basamidde basibye embugo bakutta amafumu okwo kusamira omwo mu ddiini ffe tetubikola obuwangwa nti mulimu obuwangwa obw'okusamira si buli buwangwa nti tubukola obuwangwa bwe bujja nga bukonagana n'eddiini tubuleka ennono bwe zijja nga zikonagana n'eddiini tuzireka mu busiraamu ebyo bye byakoleddwa bye baakoze byabwe era si busiraamu naye nze kinnuma nnyo bamasheekhe okuvayo ne bawanda ebintu ebagati omukolo omukulu tugumaze kyannuma ogukola mu maka ga Sheikh Muzaata ga taata wa Nuhu Muzaata batte Hajji Adamu yali musajja munnaddiini yali muwalimu ayamusikira yali Hamza yali Muzaata tebamukola ebyo yamuteekako buteesi ne bamuwa ekitambaala ne bamugamba nti genda obeere ng'okola emirimu gy'obusiraamu era abadde Muzaata avumirira lunye ebintu ebifaanagana bwe biti ebyokusamira. Emabegakaawo waliwo Haji ayafa omugeye ne bamuteeka mu mbugo simanya 15 ye yavaayo n'abyogerera bubi nnyo naga banne obusi busiraamu twawule bakati wa Buganda twawule bakati w'Obuganda n'eddiini tukulembeze nga ddiini kubanga yali waddaawa ekibuli omulimu yagukola saba Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire ku kigambo ky'eddiini Sheikh yavangayo bukolokolo naffe kye tuba twakozesa omwana oyo okubeera nti tumuza mu bigere ebyo numwa nnyo abakola ekikolwa ekyo nga bakikola omwana wa Sheikh abakikola omwana wa Sheikh bakola bubi omwana wa Sheikh baali badde bamuteekako kale nga chairman naye nga era bayise mu busiraamu naye ebikola bye bakola si bya busiraamu Abaganda osigala oli tukolembeza busiraamu ne tuzaako Obuganda
era bwe tuba tweyita amannya ffe tusooka linnya lya kisiraamu Abdurrahman Sserunjogi mu nkola ey'obusiraamu tukulembeza busiraamu era singa esswala etuuka ebirala byonna tubiyimiriza. Obuganda tusobola obulwanyisa ebbanga limala nga bulumba